Mu musango gw'okutta Susan Magala lusabye abasingisiddwa omwenda omusango guno okuli Buvumbo Musa Abasi, Yakubu Byansi, Nakandi Hajara, Kyewola Abubeka, Yusufu Lubega, Waswa Hussein, Kato Hassan Miro ne Sali Muzamiru okusalirwa ekibonerezo kya kuwanikibwa ku Kalabba. My Lord, we are praying for the death sentence as the only sentence that will deliver justice to the late Susan Magala. Nkitusaba ekkooti eno ebawe ekibonerezo ekisembayo ekyokufa kubanga kyekibonerezo kijja okuba nga kiwa ab'ennyumba y'omugenzi Susan Magala okubanga bamativu. Era lusabye n'ebintu by'abantu bano biboyebwa okuli ettaka eruweero ne Buyikwe saako emmotoka 11 nga byonna lusabye bitundibwe nga lugamba nti bino byagulibwa mu nsimbi obukadde 7 ze baakanda bazadde b'omugenzi Magala nga zino baagala zibaddizibwe saako n'engassi. And orders for compensation for the lost money, Ntera ebagambe musasule ssente ezo ze mwatwala, for payment and confiscation of the assets that were procured out of the ransom. Wakati mu kusaba kooti abantu bano okubawa ekibonerezo kya Kalabba oludda oluwaabi era lutegeezezza nti ekikola ky'okusalako omugenzi engalo 2 n'okumusiba omumwa n'ennyindo okutuuka okufa so nga baali bamaze okufuna ensimbi okuva mu bazadde be kibagwanyiza nabo okuttibwa. Fingers were cut off, placed on a piece of wood using a knife. Engalo 2 zaasalibwako omugenzi bateekera omukono gwe ku kiki then bakozesa akambe. Like they were slaughtering an animal. Nga abaali basala ekisolo. She was thereafter forced to plead with her parents. Era yagamba oluvannyuma ne mumukaka yegayirire bazadde be oba a recorded video while in tears, mu katambi kemwa recordinga ng'akaaba, pleading with them to pay for the ransom and have her rescued. Ssenga wa Susan Magala aweereddwa omukisa okunnyonnyola kooti embeera gye baayitamu nga famire okuva lwe baatemula muwala waabwe ng'era agambye nti okutuusa n'olwaleero bakyali mu kiyongobero n'okutya okutuusibwako obulabe nabo abaasigalawo. Ono asabye kooti okuwa abaasingisiddwa bano omusango ekibonerezo ekisingayo okuba ekinene. Oluvannyuma oludda lw'abasibe nga lukulembeddwa mu munnamateeka waabwe ku mbuga Richard lusabye kooti okuwa abawawaabirwa ekibonerezo ekisaamusaamu era nga basoose na kusaasira abantu ba Susan Magala. Ku mbuga akkiriza ng'embeera Susan Magala gye yayisibwamu bw'etali ya bulijjo era ne basaba Katonda anyiga ebiwundu by'abooluganda n'ab'emikwano ba Susan Magala. Ayongeddeko nti abantu baabwe gwe mulundi gwabwe ogusoose okuzza omusango era nti singa baweebwa ekibonerezo ekisaamusaamu basobola okubeera ab'emirembe mu bitundu byabwe. If it's a short sentence, they will be able to go back to the society and they might be agents of peace from criminality, because they will be telling them their experiences about prison. Ku mbuga era ategeezezza nti ng'oggyeko Waswa Hussein ne Kata abasigadde bonna balina abaana n'abakyala be balabirira nga kale ekibonerezo ky'okuttibwa kooti ebeera ekiwadde n'abaana wamu ne bakyala baabwe. Kato, Waswa, Ismail of Kenya, I never heard his participation about the ransom money. Ayongeddeko nti eggwanga lino lyafiirwa omuwala omuto era ow'omugaso Susan Magala ate okugamba nti batte bano bonna omwenda kiba nti tekiyamba. Ono era atuuse n'okuggyayo ebyawandiikibwa mu Bayibuli ng'asaba kooti okuddiramu abantu be. That sin is crouching at your door. So be careful that it does not master you to do wrong. My Lord, he went ahead and did the same. He murdered him. He never listened to his creator. Whereas he was in the presence of the Lord God. This sin manifested itself in Genesis chapter 3. Ono era alaze ng'omu ku basingisiddwa omusango Kyewola mu kiseera kino yaddamu okusoma era ng'ali mu siniya ya 6 wakati mu kuluubirira okubeera munnamateeka nga singa kooti ebasalira ogw'okufa tajja kutuukiriza kirooto kino so ng'era ono ategeezezza nti kyetaagisa kooti okugaba ekibonerezo ng'esinziira ku buli omu mu musango guno kye yakola. Agambye era nti abamu ku bano ne ssente ezoogerwako $2,000 eza Amerika tebazirabangako nga Waswa ne Kato.
asabye kkooti bw'ebeewa ekibonerezo eteeke mu nkola n'ebbanga abantu lye baba bamaze ku alimanda era kiyamba abasingisiddwa omusango okukyuka n'okwekuba mu mutima. Ono awadde ekyokulabirako ekya Muzeeyi Lwakasiiso omukulembeze w'eggwanga gwe yaddiramu na biki byakoledde eggwanga lino era n'afundikira ng'asaba omulamuzi okuwa abantu be ekibonerezo ekisaamusaamu basobole okuddayo bagase abantu mu bitundu gye bava. Munnamateeka w'abawawaabirwa ku mbuga byayogedde ne byasabye kkooti ab'oludda lwa gavumenti byonna babiwakanyiza nabo ne bajjayo ebyawandiikibwa. Wano omulamuzi Alex Ajiji Makai ategeezezza nga bwe yeetaagayo ku budde okuwa abasingisiddwa omusango guno ekibonerezo era n'ayongezaayo olutuula lwa kkooti okutuusa olunaku olw'enkya. Susan Magala yawambibwa nga 7 omwezi ogwokubiri omwaka 2018 n'attibwa era oluvannyuma omulambo gwe gwasuulibwa ku lwa Entebbe Express Highway era ne guzuulibwa ab'ebyokwerinda nga 27 omwezi ogwokubiri omwaka 2018. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.